not at a later stage omuntu okujja ogamba nti esomero lino ki lyange bulijjo tubiraba. So no, there is a difference of ownership of schools. Mayor, we have dominational schools and we have private schools. Some of us are well versed with the education system of Uganda. Honorable Njuchi, you know everything. I don't want you to misguide this council on this issue. Mr. Speaker, I'm telling you, we are going to use our mandate as council and resolve. Then for you, go and do your own things. Because some of us, we are not going to be part of your mistakes. Honorable Njaka, we are not prohibiting you from proceeding with whatever development you want. But we want to follow the right what? Procedure. If you felt it wise that you could do it on your own as the executive, why did you bring it to council? That's not the issue. Can you please give this council its mandate to resolve on certain issues? He knows what to do. Because here in the report I'm seeing the town clerk should organize the memorandum of what? Understanding. Yet by law, it is not the town clerk. We all know that. Before we resolve as the August House, I'm speaking. Era kyenda bekubo litwali kutte tutereza tutya. Mayor tumwebaza kubanga naye nga head of the institution yarabanga ekintu kiyiika. Naye tumuyambe nga bwe tulaze mistakes tuyambe mayor ne executive ng'ekintu bwe kitambula kubanga waliwo akwotinza akateeka wano n'agamba nti omuntu gwe kisobako yakola kigabe kiri mu act, local government act, yavunaanyizibwa. Naye atukakasiza nti bishop kuba ne juzi nali nga mukama wange antumye information Mr. Speaker. Not granted. Information granted. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to inform the Honorable Chiwalyanga, Honorable for the elder. Honorable Chiwalyanga, ebintu bya council si bya kuyamba. Tulina guidelines to following. You have the Local Government Act and the Standard Rules of Procedures. Si kuyamba muntu. This is not your business. Thank you for the information, Honorable Kabagamba. We are not here to rape people. Mr. Speaker. Honorable Council of Nyenga. Nyenga ward. Honorable Speaker, njagotegeza Honorable Njuchi, His Worship the Mayor yatutegeeza at the initial process of this project. Nategeeza this all house nti naitiru yatuwa offer nenge yaga tuzimbe mu Njeru Central Division. It was very clear. Now okuchanginga use otwale Nyenga otwala wa era kyali kina kubeera in mandate of the council okukyusa ensonga eyo. Mr. Speaker, thank you for the information, Honorable Kabagamba. Abantu balya sente ne basulirira abantu babasengula beating around the bush. RDC ya sente, mayor ya sente, babondinga abantu. Full stop. What are you wrapping up? De bulungi. Teri ayagala kulemesa kuzimba somero lino. Nchiddamu teri ayagala kulemesa kuzimba somero. Naye twagala buli kintu kikolebwe nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Bwe kibanga ekitibwa mayor in his wisdom yawandika ebbaluwa ng'asaba tuwe ettaka. Tetuginaako kopi. Twagala tufune kopi y'ebbaluwa nga bishop addamu awandikira kanso agitegeeza nti nzikiriza mbawadde. Bw'amala okutuwa mbulambulukufu obulungi tutegeere enzikiriziganya kye tuyita memorandum of understanding egamba ki. Ne bwe tupapa ne tuzimba omusajja asobola okutwekyanga bishop asobola okufa Mungu asobola okumujjulula azzeewo anaba neekolagana ennungi ne kanso nga omuntu ettaka eryo ya public land. Public land ekintu kyonna ekya public land kiba kya gavumenti nga municipality tulivunaanyizibwako. Bwe nali nkyali chairman wa division y'Enyenga ettaka eryo lye twasobola okukutulako. N'olwekyo njagala kutegeeza bonna abadde bagenda basawasawanya ebigambo bitali bituufu nti ate
abadde alwanirira ate yaligezako okugoba abantu. No, tetuli kugoba bantu n'okujjako waliwo abantu abamu abaali mu disciplinary committee betuwulira nti baali begabanyiza ettaka eryo. Kyeŋŋenda bulijjo nga nkivumirira era tesobola kukkiriza n'akatono nti waliwo omuntu yenna ayinza okuvaayo n'akaleminga nti alinako obwannannyini ku ttaka erya public land nga ye ng'omuntu. Ettaka eryo ffe tulyagalako projects ezisobola okugasa abantu abawamu. Yensonga lwaki emirundi gyonna ngezezzaako okusobola okulaba nga nkonvisinga abadeveloper, abantu abayinza okuleeta project eyinza okuba nga egenda kugasiza wamu abantu, so si kinoomu ayagala okunoonyaamu ebyokwekulapanya ng'omuntu. Njeru teyawukana n'ebitundu ebirala. Amataka muze mugawulira ku nnyanja tune mu Kampala mwennyini, naye fenga authority tuba tutegeeza buli muntu yenna afuna okwemulugunya mu nsonga yonna oba yattaka oba yaki ajja alipotinge ku Njeru Municipal Council, because fenga authority fe tuyingirawo nga waliwo ensonga nti wano si walambu twagala tumanye siteeke ya Njeru ki kino. So nze kyenyinza okubagamba nti mujje ofisi zaffe zikule. Tulina departments ezikwatagana ku nsonga nyingi, oyagala y'abaana, oyagala y'amataka. So oireeta ensonga yo tusobola okuddamu. Webeera official ng'owandiise kye kisinga obulungi kubanga kikuyamba n'okukola follow-up wawo okomye ensonga yo. Naye tu encouraginga kwa community yaffe teri so much retreat oba okuba nti enganisibwa nnyo ekisingako bakozesa abakulembeze baabwe abava ku bitundu ebyo ebiri wansiko nga LC1 nabakulowooza ku kintu kyonna kyonna kyokulowooza ku famire yo weenaabeera. Nze bwe mba nkwadde nga famire yange ali naawe olina okuba ki famire kagamba mbuno muzeeyi alina eyo ogutaka gunene njagenda nzimba enno abazeeyi baalabuse olugira ng'akunyulako ng'atunda bwe ngozi ogereka nga wasigadde wataano ku 100 n'awali kabuli obagenda okuyira ki okubateeka. Nze mbasaba abavubuka mweteekete guno omulembe gwammwe gwakulowooza gwakuyiiya ate gwakukola. Muleke kwekubagiza buli ssaawa kino oba kino kiremye yiyaawo ekirala. Wano waliwo ak'omakembere ng'akatulika naati baleese buno obutabala ku masannyalaze naye wantu wali yali atirowoozako omuvubuka ganti kalaba obubi banaye kambategeke kambatagitinge baka baleete ng'engege zaabwe nze kangende nguleka amasiini kali akatulisa emberenge ke baakola naye ng'ate oteekamu manda